Owaye Wanje okimanyi kaakati bw'okeera n'oyingira obufumbo kikakatako okufuna eggye erikulwanirira mu bulungi oba mu bubi. nti nze ndi ttiimu gundi nabiwuliranga ku CBS. Nze musaayi gwa gundi mama gundi egundi musaayi gwa gundi byonna bya bulimba. Mu bufumbo gwe ne mukyala wo muyina okwerwanirira, era njagala okugamba nti tewali kireese buzibu nga kuyingiza third parties mu bufumbo. Ekibalemye okugonjoola gwe ne mukyala wo oba gwe ne bbaawo tewali agenda kigonjoola. No, tewali. Omanyi tulina ebintu bye twerabira. Nze nkoleddeko ebitongole by'enjawulo. Wabaawo abakozi akeera ku makya n'avaayo n'agamba nti njagala kusiibula. Embeera gye nkoleramu, omusaala gwe nfuna, obudde bwe nkola, sisiimibwa. Waliwo abantu abo abakeera ku makya ne bamugamba nkuwagira. Baba bawera ku mirimu. Era n'ebimu ku byawandiika mu bbaluwa oluusi resigning nga bamulungamyamu oba ebbaluwa ey'emulugunya. Naye abantu abo tebabeera mikwano gyaffe olw'ensonga nti gwasiibula either olw'omusaala omutono oba olw'embeera gy'okoleramu si gwasinga okukolera mu mbeera embi mu kitongole ekyo. Naye kijja kwewuunyisa nga n'oluusi omu ku bafuna amakati g'ezo z'ofuna y'omu ku bakuwagira, era nga bagamba nti waakiriko nze naye gwe nsobola okulaba embeera gy'okoleramu. Kikyengezaako okusiigira. Abantu abo bw'omala okugenda tewali asiibula olw'okuba okoze eki? Ogenze. Naye wano bakulaga nti bakulwanirira n'eddoboozi oluusi ne balisitula naye nga go bafulontinga. Ebiseera ebisinga bakweyambisa ng'ennamuzo. Ennamuzo oba ntegerekese. Case study. Kitwale bw'oti obeera nga case study nti gwe ofuuka ekintu ekiweebwayo okulamulizaako, ofuuka saddaaka yaabwe ebyabwe okulongooka. Era bagamba olaba ne gundi yagenze lwa musaala mutono bo ne babongeza oluusi. Naye tewali akeera ku makya n'agamba nti munywanyi okugenda kwe kwatuleetera okukola ki? Okutwongeza kwatayo 10. Ne mu bufumbo bwe kityo abantu bonna bakeera ku makya ne bagamba boy child, girl child, not because nti gwasinga okuyita mu mbeera embi okubasinga. But for them si beetegefu kufiirwa bufumbo bwabwe olw'ebyo ebyefaanaanyiriza by'oyitamu. Naye bwe basitula eddoboozi lyabwe nga balyesigamiza ku ggwe, babba baabwe oba bakazi baabwe bajja ddiwulira. Oba ntegeerekeka. Ofuuka experiment. Bakusaddaaka ebyabwe bitereere. Abamu beeyambisa ekiriwo okuggyako obusungu bwabwe gw'olowooza bavuma Erias naye ng'avuma bbaawe. Kyogereko. Lwaki okuba otya omwana w'abandi naye ng'ekyo gw'olowooza akigamba ggwe naye ng'akigamba bbaawe. Abakazi abenzi baatutamu, obwenzi mu bakazi bwasukka, obukazi buzunga, boy child gw'olowooza agamba ggwe kumba agamba mukazi we. Message agiweereza. Byonna abikola ogwe butereere. Era ebyo by'oyiseemu omwezi ogwo ogumu oba wiiki oba ebiri yabiyiseemu emyaka egi. Gw'olowooza buli mukazi akeera ku makya n'agamba nti okuba otya omukazi olowooza tebakubwa? Obadde okimanyi nti waliyo abakazi be bakuba ekiro n'omuwulira ng'emiranga gitabuse n'akeera ku makya ng'ateerako bbaawe kyankya nga kibayita ogamira. Agamira. Abakazi abasinga bagamira. Kati najja eno alabayo gwe bakubye n'asitulira kwoyo eddoboozi ye teyeewaayo, teyeesaddaaka. Kyekiri nti bangi omusaala gwe bafuna oluusi tegubasanyusa naye balinda oyo eyeefuula nti ye mulwanirizi w'ensi yonna.
ne tulinda Yesu. Kati gwe salawo ogenda kufuuka Yesu bakomerere ku musaalaba ofiirire ebibi by'abalala, oba nawe ogenda kudda ebbali olinde anaafuuka Yesu omukaabiro? Tewali asobola kutereeza bufumbo bwo okuggyako gwe. Tewali alumirirwa bufumbo bwo. Era kino njagala okigamba, obufumbo bwe tewali gwe bugasa okuggyako gwe ne bbaawo, okuggyako gwe ne mukazi we. Ffe bino tubyogera mukati bw'onooba ffe ne tutalya, mukazi wo bw'agenda ffe ne tutanywa, muviire bwe mwawukana ffe ne waffe ne tutazaala baana. Okategeera? Waliwo asibidde bbaawo ekikookolo olw'okuba ali mu lusirika olw'okulwanirira girl child. Waliwo ammye mukazi we akameeza olw'okuba waliwo boy child anyigirizibwa. Amaka gaffe gasigala gatambula, oba amaka g'abano gasigala gatambula. Naye bino bye bajja ne batugamba, otonyigiriza musajja, omwana omulenzi talina kwogerera, omwana omulenzi takola bw'ati. Bali mu communicatinga. Bali mu communicatinga. Gw'olinga reference gye baweerako, gubaddenga manduso, olaba muntu busungu, olaba muntu bukambwe, naye ng'obukambwe abwolekeza gwe Elias, naye ng'omuntu gw'abwolekeza babuyita pade, gwasula naye mu buliri. Oba yamulekawo myaka ena. Okitegedde? Oba yamulekawo. Naye ebintu by'obufumbo tewali mugezi waabyo, era tuleme okwefuula bakojja ne basenga. Ffenna nze nyina okukkiriza nti buli muntu mu bufumbo bw'ali alina ebizibu bye. Ate buli muntu mu bufumbo bw'ali leka gamba nti ebizibu byo kalekaleko. Yange kale. No. Oyinza okuba oli gw'olumirirwa bamukuba naye ng'ate owaaye alina abaana 3 ebbali. Wanje? Oyinza okuba gw'olumirirwa yayenda naye ng'ate owo takuwa buyambi n'ebiringa ebyo musezi. Gw'omanyi abafumbo ebintu bye bagumidde bengi. Tuleme kulaga nti ffe waffe tuli okay, nammwe mulina ebizibu byammwe. Ontegedde? Tuleme kugulumiza bizibu by'ebweru nti bye binene. No. Buli omu alina ebizibu bye. Ate lema kulimba nsi nti gwewo oli okay. Ebyo byonna byo bireete mu social media tubitereeze. Wakuba nsirika. Ati kati kyekyo. Lwaki ebyabala obifuula topic ng'ebyo tobifudde topic? Lwaki totubuulira nga bbaawo bw'akyayogera n'omukazi gwe yazaalamu abaana nga ne ku munaana amukubira? Lwaki totubuulira nga mukazi wo bwe yagoba abeewammwe waka? Okungiriza ekyono ky'otegedde nti omukazi tafumba mmere. Lwaki totubuulira nti mukazi wo akeera ku makya n'ava ewaka n'atambula n'agenda n'asula mu bbaala n'adda enkero oluusi n'atadda nga tumanyi gye yasuze? Ekyo lwaki tokitugamba kyo kitono? Lwaki ekyono okumuliisa kipusi ng'omukazi tafumba kyo kifuuka ekinene? Wanje, lwaki totubuulira nga mukazi wo bwe yavuma nazaala we ng'okyakungiriza ekyabali okubanga engoye bazooleza wa Dobbi? Mwakimanya byebiriyo kyekiri kyenkulaga nti buli muntu tukeera ku makya ffe ebyaffe ebizibu ne tubimira ne tulaga nti bitono, ebyabalala ebiri ebweru bye biki? Byebinene. Era byo byetaaga okusalibwa amagezi, n'ebiri mu famire byo byetaaga okusalibwa amagezi, oba oli mwami oba oli mukyala. Ebintu ebimu twetaaga bitunuulira butunuulizi. Nze nina omuntu gwe nagamba nti obufumbo tebabuweeramu magezi, kubanga agakolewo si ge gagenda okukola ewange. Kiruma nnyo okudda ku muleereetu n'okuba endere ng'endere ogikubira abafumbo n'okubalungamya ne wayita omwezi gumu n'ogwo ne gusasika. Ate n'otadda tugamba. Ate ffe ne tubimanya.
sabirira busabirizi ekiri mu maka ga gundi ng'olaba kibi kireme kuyingirawo. That's all. Si kukifuula topic. Era tuleme kwefuula basenga n'abakojja. Oyo gw'olaba kati singa yakoze bw'ati n'akola bw'ati gundi naawe totuukiridde obwote bwegombesa nnyo. Kati gwe ki ekibulemesezza? Ng'otegedde oli kye yandikoze gwe lwaki totegeera ky'olina kukola okutereeza ebibyo? Oyogedde ku bakazi be bakuba ne bagamira. Nenzijukire yagamba abasajja bakubwa ewaka. Nenzijukire yagamba nti omusajja nze oŋŋaana otya ogenda gyendaga. Oŋŋaana otya ogenda gyendaga. Ng'ani agamba? Bwefuga binze sirigenda. Babyogera ku social media. Omanyi kino ekintu ate njagala nti bagambe. Social media egenda kusanyawo ebintu bingi kubanga etambulirako obulimba. Alina omwami agamba talina. Atalina agamba alina. Atalina wadde 10 akwata emmere n'agikuba n'akulaga ali bulungi. Kyakola enaatulaga takikola. Oŋŋaana otya ogenda gye njagala okulaga? Oŋŋamba otya nti tojja kugenda ku pate? Oŋŋaana otya abantu bange? Bw'aba si mufumbo tumanya kyayogeza ignorance, naye bw'aba mufumbo akulimba okuggyako nga yewasa akavubuka ako. Ate era ne bw'okawasa kamaliriza kakubye. Ate babikuba ebyebimwa. Bakubye bashuga mami ku nsi ya Mukama wano obw'obulenzi mu maka gaabwe. Anti wano osobola okkanyigaanyiga wano okumala ebbanga lya mwezi gumu 2, 3, 4, 5 ne kakanya omulondo. Ne buno bwe basiigako babuyita batya? Simanya putulu. Naye atuuka ne bimutamu ng'otandise omwozesa engoye empale. Kiri eky'obusajja ne kisituka. Era ababoola bakola ebyo ogenda okulaba ng'akatadde kubanga tekakyamuwulira tekakyamwoleza mpale. Katandise omubuuza gy'alaga, katandise omubuuza ayogera n'ani ku ssimu. Mukama abakuume.